Joseph Mirundi omukyala Molena Matovu. Mama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiliya ina byangamba neze nabegana okubikkiriza mama era nze nkyakutwalira wali eri olina okubanga obeera. Omugu mutamali. N'abantu batolere. Abaliwa. Family yaffe singa mbasi. Ekyo kyo wakingamba. Twogera ku mukulu Lord Mayor. Naye kamutolere ku salaamu nkukulisayo ku gye wabadde Nairobi. Omusaba Mungu abeerenga akusuusa embeera gye badde oyitamu abeerenga akumalira byonna bye weetaaga okubanga omanye. Ne tamale. Nalabeko ku mawulire nga tuna kugenda. Mukwano gwe yafiiriddwa omwana. Mukwano gwo mwenda. Don't spoil my day. Iye yatamale. That's a human being. Muno yafiiriddwa teno don't spoil your day. But as a human being, I sympathize with him. Okay. I lost 2 kids on one day. I'm inoculated. Yeah. Manange bamukubanga manyi. Death visits every man's house. Kituufu. Yes. Tamale Junior ali ati. Jigwali ndikoloza abagagga balwalanga baavu. Oba otegeeza kyawo. Njagala okwebaza Bobi Wine oyo ayambye nnyo omwana oyo abeefuddisa abagundi bamuyambye. Abe-NUP. But for me, I'm a mature man. Singa takyali mu Uganda kati. Mubutamale. Naye nze manyi. Bobi Wine weebaza. N'aba gavumenti bamuyambye. Bayambanze. Kubanga it was not a government good. Nira babaana bamanyi bazanya politics waabwe. Embalasi mutwe embalasi. Naye nze nabaga nti yakuba omwana wange. Banne banaagendanga okulambula abaana ku ssomero alambula bijja. Yes. Nze I'm a terrible man. Naye nze kyenjagala ebintu byenjagala mu nsi muno nti Katonda yampa knowledge nenfuna omukisa abantu bampulirizaamu bagezaako bano bapolitika enemies bange tujje wano pulogulaamu tujje kitosobola bakutta akatwako ne bakaasa ne woteri ne bazookya kakati tegamba pulogulaamu mmwe gye muyina yonna nti educated people bammwe tebabayamba abayivu betulina abayivu tebatuyambye bo tubalina abayivu ewe bali naye omuyivu tayambye buli olaba crisis mujje musoma amawulire gagayitibwa amawulire agatali galukamu mujje musoma amawulire naye gwosoma anti nze nkusoma for fun naki kutuukiriza mukono sina knowledge nnyo nakuba countelinga kulwanyisa bulimba naye amawulire gonna when there is a crisis a political science professor will come up and explain genda osome Sunday Nation afulumya olwaleero bawonna osome ku footnotes. These are experts. Naye wano ne wabeerawo omusajja nabaga nti kakati omusajja naaba ng'akuuma ku supermarket n'akuba kasitoma essasi nti yamuvumye nti olibeera gaadi ne famire yo aba psychology tebababuulira. The people who have taken the role of psychology are the basamize. The witch doctors have taken the role of psychologists. It's the reverse. Abamisani bwe bajja wano bajjawo abataka. That's why the Bataka did not get land until when Bataka fought for land in Buganda. Because the missionaries were going to replace the role of Bataka. Okay. Kakati wano mu Uganda ne bwolaba bino ebya Batule. Batule bakojja kimbo wabe bakoze eddagala. Bo ono gundi ani ne kambajjanjabe. Bano bani kokoli musuis kokoliroko why are not medical doctors? Because sex is psychological. If you are facing challenges, a poor man can produce many children. His mind is settled. Kasoma nawe yambala uniform nagenda ku ssomero yetamanya what type of education jafuna ye musanyufu nnyo ku Museveni kubanga omwana agenze n'asoma tebononye UP Museveni awabadde afunye akalulu kubanze bankubira amasimu tulina omukulu w'essomero atusaba ssente z'obuugi nga Museveni yazigaana n'omubuuza bwa mwana we oba bwo kakati yalowooza ono tamanyi nti nze omwana wa nasale musasuli obukadde obwo busatu nabaga nti mukitegeera buli wabaawo ebigezo ne bifuluma mwali mulabyeko omwana wa minisita awangudde yasinze mu Uganda they are not here basomera bwe tebasomera waneeno kakati ono omusajja w'omukyalo ali contented agenda mu kyalo najjayo emiwogo gye
empale ye gye yalimiddemu oluguno n'agifungulayo n'agikubako ettaka gomesi ya mukazi we gye yeebikka kati is contented oyo azaala abaana 20. This is my argument with the educated people nti ozaala abaana 3 but in Africa extended family is our national security fund, future insurance. In Uganda will tell you an old rabbit sucks his children. We rely, our parents rely on us. Kakati kuzaala abaana aba olukula luyonka abaana baalo makago munabeeramu abaana 3 bali baganda babaavu nga baleeta nga kituufu era ng'obaweerera bwekiri kati nze kanzaale 6 obere nababo Your logic behind. Yes. Kubanga in Africa you cannot have 3 people in your family. Tekisoboka si kyangu. Your relatives will bring. Bwekiri. Era you will end up looking after a large family. And why don't you produce your biological children? Olabira ababo bennyini nyini. Ababo bennyini. Kakati mu Africa mbagamba nti abantu abo tebatuyamba abayigirize. Psychologist kakati kankubuuze mugamba balukwago mugamba baani. Naye gwe nze nina ekifo mu embeera. Kirinaanye walukwago naye osanga abavudde ekawembe mu campaign abavudde egindi abavudde egindi the man addresses about 20 groups a day. How healthy is he? Ate nga bamugamba awummule medically bamugamba nti sooka owummule tosinkana bantu Museveni akaluka mukozza Museveni akola exercises. So that's why in America and other countries you are tested, you have to undergo a heresy test. Are you heresy? Okay. Kakati abantu abo mulaba bonna bali fatigued. But you cannot get an explanation from a medical doctor. Okay. Our professionals have not helped us a lot. Nze nesomera ebintu bya najjono n'abaana ba doctor nachi. Naye bakugamba nti the most efficient test for COVID is an apple. The moment you eat an apple and it's tasteless, you have COVID. Naye wano katebekyogerako nga bakugamba bw'oba tosobola kusmeringa stench oyina bano nga tebabyogerako. Ibula sibalise libuleta ogundi achinjinga nzijako wagoba ne mutabani nti teri bya communizing sima kukebera. A society that has abandoned by educated people, professionals, is suffering from gullibility syndrome. What do you mean by gullibility syndrome? Anti mukkiriza buli kimu. Buli kiba kizze. Buli kiba kizze because you don't expect it. Museveni yasanga wano nga sirimu tumuyita dogo. When Museveni came, nanyonyola abantu nti sirimu si dogo. I even think that if he had come earlier, my elder brothers wouldn't have died. Okay. We strongly believe that witchcraft was AIDS was witchcraft. Mzee wange yangamba nti balowooza nti waliwo abakulosa ne bagenda Tanzania ne babba ne balogebwa. It concentrated on mainly people who had gone to Tanzania. Yes, gye baalujjanga. Kituufu. Others felt safe. Kakati in absence of tubulaba professor bamwe beediima, how can you go on strike? Mutundu ya COVID yono yonna abakoze ventilators abakoze these are university professors. How can a professor go on strike? Universities depend on patent abamwe beediima ne basaba sente bwekiri. Yes, this is where the problem is. Kakati nzo mulimo gwange because I have the knowledge, have a large following, nalekayo genda ku mbaga naki anaba ne bansasuliramu kakati muyina ekizibu. The mafia gang in Uganda is split. Mafia gang contains amawulire, and I'm going to expose newspapers every day. As long as mafias use newspapers, I will expose them. Okay. Look what this story. Do you see this story? Winning MPs hide to dodge petitions. Tebali kugunalabye Kadaga nga musalamu. Let me tell you, the target is Kadaga, but this is stupidity. Why? Nobody can fail to give someone to a speaker.
nalabe Kadaga yabadde Musala Musumba yabadde mu kooti n'asaba bamwongereyo n'akadde okuba nti agamba nti speaker amubuzeeko. Stupidity is an idiot. He's being used by mafias. Mafia tebamanyi kubala. Balowooza a person with a petition cannot be a speaker. Nebagula abo basika psychopaths. Kakati ate mulote kiri. Kyekiri mabega nti omuntu alina petition. Ne bwe tuba tulonza omuntu ayina petition ne bamugjayo. Do you need to summon people abroad to come and consult parliament balonde speaker omulala? No. What do you lose? If these footballers are brought abroad, Kati Musumba is an idiot, a sycophant who is being used, and the mafias hide themselves, which means nobody can fail to summon a speaker. Yeah. It is not true. A speaker can be summoned anytime. Yes, this is rubbish. It should not be accessed by the ordinary people. It's rubbish, it's propaganda. All of the other things are just diverted. The interest is Kadaga. Because you don't know, the mafias want to capture parliament. Okay. Banabali mu organize. Kadaga has a document. They have a case going on in Serena. What they want to do is to capture parliament. The parliament will remain beat in circle. Let me tell you, the moment you remove Kadaga, you are going to get more sanctions. Mr. Tamari, you will run with this. American Marine is moving on Kampala. America cannot accept a gang of mafias to capture power in this country. Mari nyanyo tuogere ku nsonga ya nsonga ya UPE. Nimba njagala nnyo kasoke Mr. Ngalo nakuvaawo. Lwaki ngalo kuvaawo? Yes. Lwaki ba mafia babo yogera ko bagala nnyo parliament nji kontrolinga. Era bakibaganyo bajjewo Kadaga aveewo. Si parliament yokka. Kati oyo tayebwa. Tayebwa mukubo obutambi obunagwa ku ttaka. Tayi wajirawo bya parliament ate. Ugambye group yaabwe. Group y'aba mafia bana abato. Era mukozi bajja mulumba nnyo. Kubanga bajja mu Muhozi Kanirugaba. Bajja kulumba nnyo mukozi. This is a succession battle. They are trying to capture all the institutions balime kwogerwako. Ava ku red ava kuti mukidanga mukalenzi gwo kidangamu ne baladu kitawona nakuziika ngoli mulamu. Njagala ndabe mafia demu kwata kupola kulamuza. Akalenzi akonka baladu. Njaka baladu bwekatanveeko. Kitawa kakaziki. Lwaki parliament lwaki bajagala? Anti nkugambye tebagala oyo bakati yali alese billion bina. They have a problem. This case is very expensive. They are using Serena. 32 people have been arraigned before the International Criminal Court. Yeah. 60 of your surgeons have been indicted for killing people in hospitals. 100 people have investigated. Katiba lawyer bano bakola deal in the International Criminal Court. Amanya gaabwe gasirikirwe at the moment. Ne babasaba millions of dollars. Asatu. Baba wako milioni 18. Milioni 12 size ntwe pusi yeyogedde n'omusajja w'omwana abawesente Museveni kyesseemu awe. Kakati babakati balete bagala kuba mu government institutions, ministries. This is what I'm telling you. Nankabirwa akuba nnyo Kadaga. Naye nankabirwa mujjukire yayina balanganga ekirango nti bawandiika abaana bagenda ebweru okulina ne bwa minister Nankabirwa. This was panicking. This case involves people with our 2,000 guns were taken and their organs extracted. It's a possibility. Okay. A corpse that was buried in Chiboga stinks in Parliament in Kampala. Why don't you stay there with your the cemetery, the political cemetery where the people of Chiboga put you? Yeah. There is no way you can fail to summon a speaker. Na echo nange nchewo. Mr. Tamari. Nensera ko bagambanga. Nti abuzi. Muganda wa Bobi Wine. Ali fronted by government people. Mafia. True. Yes. Owa NUP. Ali mafia gange yobulenzi bwo. Mzee Tamari vao nawo. Owa NUP. Nensera ko baganda agenda kubera deputy. Speaker, which is it is
young, you were stupid, monitor people. If it is the question of age, why did the Ugandans vote didn't vote Bobby Wine? Does the usefulness apply to Tayewa Onole? Why doesn't it also apply to Sereko? You were stupid, you were idiots, and continue exposing you. This one, look what this one. That they are threatening the Ugandans. From father to son. This is a trend in Africa. Is it only a trend in Africa? Is George Bush Senior and Bush Junior have African roots? No. You were idiots, you were stupid. What about Indira Gandhi? Hassan. Rajiv. They even, you see what is perplexing in India, a country of 1.5 billion people. These Indira Gandhis are not descendants of Gandhi. They are descendants of Nehru. Okay. Nehru realized that Gandhi did not take advantage of his political name. And his friend Nehru named his children after Gandhi. Gandhi's children don't appear even in politics. But the only catchword for a country of 1.5 billion people is the Gandhi family, the name Gandhi. In fact, when Rajiv died, his widow, an Italian woman, became the chairperson of the Congress party. It's the name Gandhi. Is Gandhi an African? You are stupid, you are idiots, and I will continue hitting you. Because I want to fight gullibility. This issue of people succeeding others, it happened in Greece, it happened in America, which Bush has no roots. Look what the Kennedy family, at one time the Kennedy family held their constituents for 45 years until recent. When they were defeated by Republicans. 45 years. 45 years. Why? Because in politics, a name matters and in money. Okay. What about the Bhuttos in Pakistan? You are stupid, you are idiots. What about the inciting Ugandans? Scaring the people. Because the mafias have taken over this newspaper. Yeah. Yes. What about Bhutto? Buzibu ki obuliwo okusinga omuntu. And to scare. Let me tell you. No y'obusajja buno busiru. Ate buli institution yonna bugisse. Buli institution yonna kuba tebulina strategy. This is not strategic. Yeah. Kakati nkugamba nti issue eriemu. What do we call a president? Look, when Richards got problems, who succeeded Richards in the parliament? Mwalawi. Don't we see when Okello Lutwa is the former president, where is Lutwa's son? Obote, former president. Where is Obote's son? Even Obote's daughter-in-law is a minister. Minister, Chira Chitufu. Yes. Why do you believe? I mean, the son, Tumulaba Ali Muyiso. Yes. And in parliament, I mean, Ainam, yeah. How many? Even me, I like, that's why I was disappointed. In fact, I wrote in 2006, I wrote a book, Who Keeps Museveni in the Power. And I said, I was disappointed when my elder son, John Tamale Mirundi, went to study law. I was convinced to prevail over by Lukwago. Uyu meya yeja nangamba nti mutani waffe azze wange ng'akaaba omuganye okusoma amateeka nimugane no, me I don't want my son to be a lawyer because experience shows that lawyers, not many lawyers make good money, but they are never good politicians except the talented ones ngabo bakadaga bakuteesa bambabazi.
Nedda Mr. Tamale mukulembeze mubi anti nkubuulira lawyer tugende wa Seggona tinoti mene lawyer tugende wa Katuntu anti kakati Seggona akyuka bukyuse kazungu pendulum bwajje wamba bazina abeerayo bwajja wana abeerayo beni kiwanuka myezi mukaaga gavumenti ya mulema gundi ebinayesa kyusi gavumenti ya mulema. These are celebrated lawyers. Okay. So my opinion was different. Nali sagala mutani wange asome naye nange njagala nnyo omwana owange we jump on the shoulders of others as long as you have not imposed him. Yes. Who would like his son to be a fairy? Ateri buli omu ayagala omwana abeerenga alina waali bwe kiri. Why do you scare the country about Mbabazi? In fact, let me tell you, when you study military, ne bosoma mu America, families ez'abasirikale ziba z'abasirikale. True. Yes. Nti Muzeyi Kaguta yali musirikale. Museveni ava mu 7th Brigade lyerinnya lye Museveni. Abantu abavanga mu East Africa babateekanga mu 7th Brigade. Sale wa maje. Kakati the expect muhozo okutunda ebinyeebwa. And these people were saying Museveni is a dishonest man. He kills his other children. He doesn't have, because he doesn't have a child in the army. When he brings him, then it's, what do you want? Idiotism. You are idiots. You are fools. Kakati kino tetuna buzibu na muhozi kuba musirikale. Yes. Obuzibuiza kuba wacha jjo kulembera naye. Ayina freedom ye. As far as he is a Ugandan, is not imposed on you. Yesimbo ayite mu kalulu. Inange njagala abantu bamulonde. Kati ono mutabani wa Kajiji nga Kajiji tali angako butongole ya dobo omuluka. Why is he dying to become president? Nakuba buli muntu yenna najoga ensi yonna nakuba programu zange nazimalawo nakuba abaana bange nakola ki take me to court nkukube bense ekutegerere ddala yazawona programu natawanye eno ffenna twagala abaana baffe bakole ki babire bulungi buli omu kyafiirira ayagala kola mwana we ngaali bulungi. Yes. Even you see these Catholic priests who don't produce children but they make sure era kali nali nsubuga yalina omwana wa muganda we nsubuga afune omwana naye wakigwala abantu omwana webale nnyo baagala baba n'emingi but don't think singa kati mutabani wa Museveni yakuba bidongo singa muyomba kakati kino is to scare people. Every country has its constitution. There was a case in one of the West African countries where the president died and the speaker had to step in because you read your constitution. Kyebakola basirika ne batayogera nti president yafudde. What they did ne balangirira nga speaker bamugalidde ebweru. What did they do? Ekomogo yabagamba muddeyo ku level. Okay. Era ono akuume power emyezi gye bamugambira follow your constitution. But this was a sudden death where a country needed immediate reaction and control. Chad is at war. Omanyi bano baagenda ne baleeta bakanyamba. Kanyamba is an admiral of American system. This is why constitution yammwe, I know the American Constitution was amended 10 times in 10 years. Yeah. But this they were improving on human rights. Eyamwe yakakyusibwa emeka. Kubanga mwe temuli ku constitutionalism. An African is flexible. Omusawo Muganda ganti oba embuzi ekubuze leete ddiba. Eddiba likola ki? Oba embuzi ekubuze leete kibumba kyayo. Kakati mwe ebyammwe olw'okuba ebyammwe biri flexible. This is why you fear. There is no way Museveni can impose his son on you. But if this young man can ride on Museveni's shoulders nga delivering what is wrong, tekina mutawaana. Nze mutabani wange tazze n'abeera ku gundi ku TV. Abazaze. Other doctors, other lawyers, other agriculturists, ewange tusoma mmene. N'omulogo mulina. N'omutemu guyinza okugula. Njala tuve ku nsonga y'amawulire ago. Mawulire togavaako. Amawulire gano njagala ngasomesa abantu. This is to scare people. Okay. And you get many stories about this nature because the mafia is split. Kakati sooka olabe
okola nja kukuba monitor nja kugikuba nkagiteera ejja kumpuliramu tadde muno lwemmanga nja kugikuba njibategeemu kuba kakati the enemy look what this man is a doctor at Case Clinic. Case Clinic has featured prominently. I failed to fulfill patients dying wish. I know I did media law. I know libel and defamation. I'm an expert on this. Okay. That's why nobody has dared me to take me to court. All of those who have tried to take me to, that's why I record myself. Because the law requires that you keep your recordings for 6 months. Okay. The law is the function, but it operates. When the government recently they invoked the same law for media council. Why do you bring this man? Case Clinic is dodged with bad publicity. Kakati ino newspaper nganako nkajjamu nganako nkayuza. Yes, kubanga mayiro mbagambye the enemy is now going into the media for gullibility, and they know that the problem of NRM is that the president does not have people. Museveni the way he does things. Doctor ensonga yebadde kuki? Anti nkugambye aliko Case Clinic. How many times have you written about Case Clinic? And he's saying what is so professional. Okay. He regrets why. Okongola. And in fact, you don't know how to handle issues. You don't know how to handle issues. Because a serious man like me, an expert on media, I just analyze why at this time. The other day it was Tayebwa on Saturday, 3 pages, Tayebwa. You are killing this newspaper. I think Aga Khan sold his shares. This is not the monitor they were full as started. By the monitor, the president complaining. This is not the monitor. The other day, Bafuse Buked, Yawandike Yobusiru, about New Vision, about defending. That's why Kabusega is in big trouble. No gamba Mumawuli. No gamba. Tisempija as a Minister of Agriculture. Yagenda kufamu. Najja intezama wako. Nazisalia benale. Intezama wako ziwoma. Is he stupid? Nenga lagu bamukutte tosobola kwogera. I will hit at you. I'm an expert on media. Buli kyabusiri kyonna ekijjayo nkikube. Kubanga kati ye front gye mukutte, and they know nti President Museveni si mwangu okukolera ku media. Museveni does not believe in propaganda. Kirabika mu nsiko tekyaba tubayina success after success. Kati president ebintu bya reaction bino okubyanukula ennyo okujjako ng'afunye omuntu ali active ennyo risk taker kubanga balwana nabo bantu be ba mu State House. Kakati bwe baba futudde mu State House emisinde egyo nga temwayogera bwase buwandagala katona abuttireyo ne budduka kati bundaba buli mu meeting. So you see, media is very terrible. Media okutema abantu e Rwanda was one radio. Which incited the people. In Zimbabwe, Mugabe appointed this man, the other one, the old man, Bamwitangane, Gunde, so yamulonda kuba minister. Ba omayibete mamunga bagenda mukulonda. Zanu PF, Sabu PF. Kakati waliwo an old man was a Shona, was a Ndebere man. Yali ava mu Batebere, Joshua Nkomo. A newspaper published a story that Mugabe had appointed Joshua Nkomo to a ministry that had no role, minister without a portfolio. The following day, there was a civil war in Batebere, which was crushed by a force trained by North Korea. Media is to incite the population. One of the 60s,
omusajja yabuuza Ben Kiwanuka n'amugamba nti gwe Ben oli Muganda kakati bakulonze ku bwa chief minister of the two you and the Kabaka will go to the other for consultation. Kiwanuka as an intelligent man said when it comes to Baganda issues I will go to the Kabaka. When it comes to national issues I will go to the Kabaka has to come to me. Why? I'm the chief minister. Olupapula olwaliwo Uganda eyogera lwali lw'abakristaayo ne lukuba nti gundi Ben ayise Mutesi nti bamumalira ebizibu bye but it incited the population against Ben. But Museveni says I'm the Sabagabe of the Bagabe of Uganda, which Ben Kiwanuka said in the 60s. Nze Sabagabe wa Bagabe. Why doesn't he call? Echadiro chimanyi. Mzenge Mbatunuri, you take me to court over defamation. Let me teach you about defamation. Look what the 3 important cases in Uganda's history. Okay. Obote repeated the same words in Gulu. In northern Uganda, that you people don't vote Kiwanuka because Kiwanuka does not respect his Kabaka. He even summoned him to Entebbe. And what the people don't know, there was almost a civil war in Irango because the DP was dominant in Irango where Obote came from. Obote came through a by-election to the Regeko. And he did not hide his hatred to Baganda. I will crush this Baganda if I get a chance. Era going to Buziba Cecily Ugwar, but then in the 60s, there was almost a civil war in Irango. Kakati Obote actually repeating Ben Kiwanuka yamutwala mu court over defamation. Because defamation means you were defamed before they were thinking members of society. Yep. Not everybody is a well thinking member of society. First, second, you must say what you lost. You cannot just wake up. What you work? Who cannot dare to take me to court? Banning Bunyisiza Dada. Tebusobola bukozesa hand messages. Banning Bunyisiza Dada. Defamation means you are credible. You lose something. Uliko obusajja bukulu. Kagati, Omulamuzi Chief Justice at that time was called Wudo Udoma. Okay. Wudo Udoma, yabuuza Kiwanuka, bring me 10 people under the category of well-thinking members of society who can testify here that they don't know that the Chief Minister of Uganda is more important than the Kabaka. Bamubula. And Ben Kiwanuka had to give money to Obote because he lost the case. Okay. Defamation. Go on the Abu Mayanja went to him already. And he said, Muabavuka Basiram, Muasaba wala Babikira. The Catholic Church attacked him. So I take it as a chilada. Yes. Apumayanja went to court and sued the Muno and the Catholic Church. Bikira means a virgin. Yeah, Bochiri. Does it mean that all of the nuns are virgins? He said, I never incited the Basiramu to marry nuns. Yeah. Can you prove that all of the nuns are virgins? He was awarded 40,000 shillings at that time. 40,000 mitwale. And this is how he constructed his house at Runguja. Okay. He punished the Catholics. So mbwenda babano buyina kukozesa ne kakanga wano ne kadduka ne kagenda mu UCC ne kadduka ne kagenda wakalisa ne kadduka ne kalagawa. Nobody can challenge me before court. Nkubane nkubira ddala ne nkuwunyisa. Mzee Tamala question yange wejjira. Teze Museveni yabadde ekyankwanzi. Yavudde n'agamba nti bakada b'enaale abantu nga mmwe. Amanoti kade. Yonute kale abantu nga mwerishaza abamagalizo obulungi ne okuba nti ebimu byakoze. Muveyo mujje ku mikutu nga gino, mugende social media, mugende mu mawulire, tutandika okwogera achievements muzee zaakoze. Let me tell you. Kino kwe kiva. Let me tell you. Media bagimuwambyeko. Speaking of an organized institution is not easy. This is why the local are swallowing up the traditional churches. Omulokole aje yakwata obugambo bubi.
mu Bible n'ayogera. Do you know nti oyo omusajja bamuyitangani Kyeswa liberalize Islam, made it simple. Ye yeje kuba obudaala Kyeswa nga bano bali mizikiti because speaking for an institution is not easy. That's one. Two, babagamba balimba Museveni ti when you want to speak on radio you must give people money. How much money do I give you? Nvugirira mugondo demand money from the president kubanga program zange ziriko abantu bangi tasasula tampa na budget. Kyogere tebakirwanisa ate. Can they fight me? Can you take a kid who resembles his father to DNA? Ebintu byange biri clear. The vehicle is there, guarded by more than 10 policemen, have military police, have plain clothes, I have a border. Twinza kunkwatako. Kakati nkugamba, ti problemu yaabwe yonna nagibagamba dda. Look what you're Opondo. You cannot speak on behalf of the party government spokesperson if you cannot enter all organs of government. The spokesperson of government must take an oath of secrecy and enter cabinet. Yeah. Never balowooza nti nekokasi yenale mwina spokesperson wenale wakokasi yenale. This man of Opondo, if you don't want him, get another one, but give him all the powers. Toyinza kwogera government nga mu cabinet totulayo. Where do you get what you say? Kituufu. Me, I found work easy in spite of the humiliation. Nkabateranga amadinda, nkabateranga engoma, nkabateranga engalabi, nkabateranga namunjoloba, nkabafuwanga omulere, nkabateranga nga mujaguzo. Mbakubyenga mujaguzo. Ejokulyo nendi bufumula nakawulidde nga kagamba. But this man is a fighter. He has fought for 8 years. No, that man can even fight for 15 years. I thought it was a simple matter. What if Museveni was I mean? I heard the professor. The professor told him, this man is a Canailand. Tewali maziga mujawo. Okuja konga mwogedde naye ajaba kubaba malewo kali bonaba balinza nko Sam buteredde bwe buti ate bwa mubase compensate my money ate if you block it ate nga tute ku phase 2 eyo bagita ka bully phase ya knockout ate munne yasigalawo and block my account and compensate my money jaba kubamba malewo kakati nkugamba ndi the president helped me. Yeah. I used to attend all meetings. But it's a first congratulate you, Muchala Nabusai. Yes. And kakati era kyecho. When I left, the president asked me, anyadda mu kifo kyo nti Nabusai nannyini buyinza n'atwalayo obuwe agenze ejjo okuli kufumuse mumpatanyaze ennyuma toddanga mukujoga bantu. Muchala Nabusai tukwebaza okuba nti watuse kukkulo kujuga wagudde n'awanika ekintu yage nannyini buyinza n'omwami Kirunda naye ne Kirunda naye nannyini buyinza yagenda mu public service ne Kirunda naye mwebalizeeko spokesperson ne bamugamba ekyo omusajja yakyetero navayo ng'okusima ebbumba n'obujozi bwe nze njogeka. I created that title, spokesperson of the president. He is not where and simanyi sipesaani bamukubye bamufulumuddewo bamukubye adduseewo ne gye yalaze yagudde ebigezo ejjoogo ne likufumuuka mu mutwe mulenzi gwe mujja kukoma okujooga abantu okujooganga abagati nkubuulira nti mulimu okubba ssente kati baagala kuwamba pipi tumwebaze alina akabinja ke katambula nako bo buli ewali ssente be bazibbawo. Yes. Ne befuula ne bateekawo obubinja ne bakola bati bagende babbe ssente era tesobola to defend a government is not easy. You must be well knowledgeable. Nti baakusaasira full figure kino ekyavumanga Museveni tebasobola kuanalyzinga economy
tebasobola kuanalyzinga political economy tebagala to explain for government, because when you are speaking for government or the president, you are speaking to people who are knowledgeable. Ate on the other hand, aba opposition okwonoona government is easy. Kyangu nnyo. Yes, okwonoona government kyangu nnyo. Ng'ono bw'atandise okukuba ng'asika eyalinga, forgetting that Nyerere's son did not succeed him. Kenyatta's son came, yes, because how would you explain? Every country has got its system. But Kitawe Kenyatta yakola. This man, Raila Odinga, made a mistake. Okubabonyabonya. Abatwale Hague. It backfired. How many presidents have been succeeded by their children? Where it has occurred, we call it a systems analysis. I analyze the system. What enables this to happen? What enables this to happen? Nebo bano kusikaya njaba kuba. Monitor yo njaje kuba. Kuba mafia webafulumidde. Mzee Tambale, ogambye nti President Museveni tayagala nnyo media. Yes. Lwaki avudde okuba nti kati ajeetaaga? Anti kankobooleze no. Yesu si kubanga gasooka obuuze. Lwaki obusamize bulemeddewo? Obusamize tebulina seminaariyo. Lwaki obulokole bw'amaanyi balina theological colleges? No, tebaziina. When you look at these people, they simplified the religion. It takes 25 years to the Catholic Church to produce a Catholic priest. Bonaba in a degree, but Dr. Gund, but PhD. How are you going to teach in the seminary? Because one in a PhD n'abantu you divide the society to the publics. If I'm going to Makerere University to address a group, then the similes and the information I take is different. Because the Makerere people, academicians, need the quotations according to Karl Marx, according to Lenin, according to Chirala. Kakati ate bw'ogenda mu village, if you must communicate, choose the similes that relate to them. To the village, When I go to Wengena Mubantu abali ordinary, bayinza okunga nti wa tulesa abenali mu batutabudde nti besimbyewo bana ti kakati ffe tukole ki do you know that you elect every day? Omanyi nti abantu bakola choices every day. If you want ffe tubiyita binyoobwa, bw'oba oyagala okusekula ebinyeebwa, you get a motor. You cannot use a saucepan. When it comes to boiling, you cannot use a motor. Can a motor bribe you? Kakati the question is, people don't know the roles of MPs. Like these journalists who don't know that you cannot fail to summon a speaker. Because the speaker is known. Yes, the speaker has an office. Obanga bwe mwali mugenda okutwala omutwe gw'omwana gwe mwasalako omutwe ogutwala mu ofisi ya sipiika mwayitawa ngalabimmwe. You idiots. Yes. How can you fail to trace a speaker? You are stupid. You are an idiot. You cannot fail to trace a speaker. Not at all. Kakati kikutegeeza ti our people siga nti okunyonyo. Kakati president yagamba nti buli NRM eteekewo offices throughout to the district. How many are functioning? Lwa nsonga eri emu nti abantu bano tebamanyi a revolutionary political party and a political party. A revolutionary political party tebeera ku politicking every day. It's an assignment. This is why the institute a national task force emyezi ebiri ng'eggalawo. Kubanga bw'onoogenda ku secretariat bajja kuga nti aba secretariat tebabeerawo. Why? Naye ayogera ku radio nalwisa amusasula n'akuba amasimu. Kati bw'alwaza omwana naye ajja ku secretariat bamwese. Olaba nalwisa yagulira nakana akangegenye emmotoka.
Nti can I sit with that group? Yaba kusasira. Then why did I go to school? Why did I do political science at the university? Oba malabudde. Yes, kakati you find out these offices could not operate. Why? Nti baba suuliyanga n'abaana abalwadde. Mukazi wange ali ku kitanda tebamuyambye. So the office, when the NRM offices that were intended for mobilization. Became welfare offices. Nga buli ayina kizibaddukira. N'abala sente ne bazirya. Two, other DCs who are facilitated would go. Awono mukama ono yakonyeewo nnyo ezimu ku nsonga ki Buganda yabayita naye yalonda baliwa RDC. Ye RDC alonda baliwa. Andi yakiza gye muli. Omusajja w'ekawempe yavuma Bobi Wine butajja kujja n'omufula RDC wa Kampala. Neye enkola ya mukama. Nga mu Kampala ngenda muzeetama enkola ya mukama. Muzeetama tugende mpola mpola. Wano gundi byagenda n'akuba abantu ekasese erweru. Yamukuza bukuza. Enkola ye. Era kati hudu kye yakola yalina kumuwa kifeekyo kumwebaza. Leero wanudde alyesanga Hege. Ekyamuyamba leero kyali eki. When the ICC investigated the attack on Mumbele's palace, Mwamu informed, reliably informed, they found out that were armed people in the Mumbele's place. That these people were heavily armed and attacked the police. They did not attack unarmed people. Report is a sifuna. They consult me. Okay. But otherwise, if that was not the element, kakati zenkubuli angamba, they deviated from the Constitution clearly states an RDC shall be a senior retired civil servant. They thought of permanent secretaries, they thought of former magistrates, they thought of people have retired from the civil service. Why? Because of his status. Okay. Ntibala DC is a former DC. Yes. Office because once you make a revolution, you change names. But they mean the same meaning. Yeah. Abanibalowoza nti oyize ekirala. Era bw'olaba bala DC abasooka ba special district administrators si be bano. Two, bano ne bafuna ba cadres ababbi b'ettaka. Obubbi bw'ettaka bwonna buva mu baala DC. Era bakiika ewa minisita. Sente batwaliwe tumwebaze nono nnyo president's office. I hear we wants to go back. People will riot. If tumwebaze goes back to president's office, people will riot. Yes, I'm telling you, people will riot. Askiminga. Bagoba kankubuulize. Even if tumwebaze nga minister mu president's office baleeta amagezi ne bagamba nti waliwo RDC abatalina buyigirize. Bagoba bawagira Museveni, Lugasa, Kintu, Sekabanja. These were the mobilizers. Sajja yakolewa ffenna kawe Sekabanja. Yes. Sajja yali akolo. Era government did not defend them. Naye ate omu ku opponents ba Museveni abamu ku bo yabayita n'abawaliteina. Ne bakola amagezi mu Yiso. Ne bakwata abasajja. Ne babaga nti mwe temumanyi kuwandiika lipooti. Ne babagoba. Opponent wa Museveni n'abakwata n'abafunira omulamuzi ne balagira gavumenti ebaliwo eyabba ssente mumanyi minisita yazibbira mu ofisi ya Igigi be baasibye luzira baabwerere wano dda alijimbibwa bali mujimba RDC. The duty of an RDC is to represent the president. Naye kakati bayinaki? Do you know nti waliwo yali Masaka nga mubbi nnyo era musabira buli lunaku yabbisa ettaka buli lunaku musabira gyali bamasasi bamutte yabba ettaka lyange ate nja ditwala yali aneerigamu ansindise ku poliisi nti bagenze kunnyamba akasajja kalina olupe nga lukalinga olugosi. Take that man. Nimuga, you were stupid. Do you know how armed I am? Did you check me? You fool. Police, do you know how armed I am?
mbukantwala ku polisi RDC akakubidde simu tukime nolinka besa silikayite mukatumu mukagosi nakajeye masa RDC ndio bayambye gwanga babi the majority are thieves babajjako sente eno ba minister babetaka ni sente bakiika botakiika bagoba banasi balevolozanga di RDC officer RDC vewo basicho baite public service basombimba kusabe busabe you get facilitate them RDC afuna sente me one point something. That's why women perform well. Why? Culture yafuete saba mukazi mama RDC ye bamuwa naye kakati men abo baba bayina eno gye baava era bayina gye babateka waliwo yayonoona Museveni mu Wakiso bamuyita Kaguta abandi balowooza nti Museveni alina Oluganda Kaguta kozi erinnya baali mutuumira mu Kigeze High kubeera na Kawalaata omusajja nga bakola mu ofiisi yatumwebaze omusajja n'atigomya ensi Museveni yagendako olunaku lumu n'asanga nga 4,000 people bali evicted mu Wakiso naye nga ani ali mu Kaguta ngerinnya lya Museveni lyerifa naye ayina ettaka mu Wakiso kuba ayina okumanya nti 1 acre in Wakiso egula sente mmeka yes kakati instead of doing I remember I think it was in 2009 the president addressed cadres in Kyankwanzi and he told this woman who was there omanya abawaana nnyo oyo omukyala baali bamuyitaani nti ono ava mu kika ky'abasiita baki nayewona nga ekiteeteeyi tekikyamutuuka yali omwo mukazi we bamuyitangani yamugamba nti you I'm tired of RDCs who have disjointed soles of shoes. I'm tired of RDCs who don't dress properly. Because in some areas you matter. Yeah. When you ring somebody, I expect simirundi. Agenda okulaba ngo yambadde katisati mbwa kuseeki. That's what has reduced journalism in Uganda. Yeah. Immediately journalists arrive at a function, they put their names down on a piece of paper and demand money. Ate balinga babira atano babawanga bukolwa mutwalo gumu. How will you be rich? Munagagawala muti. Tekisoboka. Yes. Nemukwalulinga ne ba organizers b'emikolo. Kakati respect is very important. Nti RDC ayina sente mmeka. RDC should be well facilitated. RDC we should go back to the constitution. What did the constitution want? What did the framers of the constitution had in mind? Two, RDC mbuuza ngenda nembabuuza mbagamba nti I had a lot of respect. I have respect for Tumukunde. Because Tumukunde natandika okukolagana naye mu 20 nga ina ambition z'obwa president. 20 era Tumukunde yangamba nti this government will split into 3 groups in 2016. That is ambitions. What I admired about Tumukunde, when he was in Yiso, I used to see him reading books of Mossad. Kubanga cases zezimu nekati buuza akulu obanga mu police mu side muli mu library. Basomaki kati RDC basomaki baba anti RDC mwabajja ku mulimu gwa balina okukola kati mubakozesa nga mobilizers RDC bali badde bayina regular meetings ne bafuna ba experts okubasomesa ne mbuya n'abogere nali mu radio n'enseka tujja bafuga nnyo era tujja bafuga. Have you explained anything? Andi muzetamanyiza awunze bengambya nti mukama awo yabadde mu kwekazaaka kubanga ye mwenyini RDC yabafulatuliya muno mukama wange aliolayizinze omanyi obufumbo bwe bujjamu mujjawo you must have discipline kuba kati omusajja alina alternative gy'alya kakati we have an opposition eri useful y'abavubuka abaffe bakadde kubanga olina okumanya ne bagamba society changes between 50 years, between 40 and 50 years. Kiba kitegeeza
nti omuntu eyalina omwaka ogumu olwaleero nga Museveni yafuze emyaka 35 ayina emeka ayina 36 ate yaliwo emyaka 35 nga Museveni yayingirawo n'ayina emeka ali mu 7 how many are they yali mwana ali mu emeka kitegeeza Museveni is losing yes and we did not have any effort okutegeeza abaana bano ebyaliwo like the Nazis the Germans are very strategic bategeera nti abajamani ffenna tugendako abantu bagenda tukyawa ne bagituuma Nazi German yes si ffenna kakati yes I know we had a civil war we are fighting among ourselves but we would have designed a campaign etegeeza abaana ebyaliwo okay yesterday I was explaining in 2011 I wrote a book Rules and Principles of Succession and I said the president here must not allow somebody to succeed him when he threatens his legacy kasitoli ajja okujjawo omukululo ogwo let us know what does Obote have Obote ayina for God and my country yakijja mweri gye yasomera Obote yayina akato ku parliament weekali tekaliwo endusi ya Uganda ku independence yayina akasozi keerango Obote gye bamuzaala weekali tekaliwo kati ate Amini ayina Amini yaleeta omuzikiti Amini naleeta Uganda n'agiteeka mu nsi z'abasaba yali evuddemu ekyo tuyita legacy kandi ne mbagamba nti Museveni rejuvenated the image of Uganda you were busy destroying it nobody can accept that under Museveni's government 32 people on Zoom are being grilled tried by the International Criminal Court over organ trafficking eyo government ya Museveni era gavumenti yemu eno president mzee Tamari gavumenti yemu eno president yavudde nayogera ku nsonga ye mwenye yakwesa baradisi nga tuliyo kunoonya akalulu mobilization 2 president yabajja ku mulamwa no president yagamba tiwaabwe mu maka empiso bwe yabulanga ng'emifaliso bajja gikyusa imagine a situation where a minister stands up to respond to the opposition question how many are missing how many are in detention are you balancing writing a balance sheet or you are talking about humanism the president said even a needle would not disappear how can you put people in the cupboards gundi drone zikolachi zitwala bantu so this is the reason the president must address in the political science they tell us that when a system overstays in power it develops political inertia if it does not have the capacity to clean itself efiira wudda anti yabagaye mujje mu cleaning ku mikutunga gino era president Museveni ate kati batya ekyasiza okuneewunyisa n'agamba nti mujje mwogere bino mu countering operationalize operation batambuza bulimba anti nkubuulire n'ebyo bwe kyogamba nti pasita oba faza ayogerera mu katale n'omukazi awe mulabalaga wani population iraga wani egenda omukyala uli awemula tebasobola kujja pasi yes kakati era bw'ogenda mu bantu ne batwalayo abo abayigirize omusajja talina byayogedde kituufu you must package your message to suit these people abantu babiraba nti Sempijja ova mu Lwera olwera balututta bajjanga omusenyu abakyayina ne babba buli kamu ne bateekako omuceere oguli mu Lwera gwali gulabiddeko ku mawuledi yaani you have abandoned the population ate ibiralaizi ennyanja ne mugirumba ne mubba empuuta nnuuni ku bantu
ne mugibbamu kubanga egula million 5 ne muttira abantu ku nnyanja. How can you tell me to go to the lake people and talk to them when they have widows, when they have orphans? Naye nga babikola bava babwe bwayini. Si bwe kiri, si bava mu government mwenye. Kakati nkukolere ki? I cannot defend an indefendable things kuba bano bava mu state house ababbe empuuta. Waki mukama oyaga nti ate batambuza operation ku nnyanja. Are you the first people to control the lake? Tukimanyi ennyanja bagikuuma emyezi 6. Naye gwe nobba empuuta notya abantu mu nnyanja n'ogenda e Busoga. Busoga bakola etteeka nti abagula ebikajjo bammeta baani baba blackmailing kuba abayindi batya nnyo system. Okugula ebikajjo ku bantu oyina okubanga oyina license. Ne bafuna license ne bazifuna. Ebikajjo by'Abasoga ayina doole gye yali tunze million 3 bamugula mitwalo 5. Talina gy'abitunda. Naye nga ababikola bava mu state house. Ebintu byonna byogera byonna president abimanyi. Political baagadde nnyo ssente. Baagadde ssente. Ekintu kyabajja kyesuulira. N'ogamba amafuta amasannyalaze nti President Museveni yeewoze million za $5 asasanya amasannyalaze. Ani agalimu? Kitutu n'agoba omusajja oli tuheewo n'agoba gu n'amusibisa mu kkomera lutwama amufulumya ateekeyo abantu be. Bano President be yagamba babakwate Nakalima yagana obakwata Akolo yagana obakwata. Lwaki? Abasajja babagamba okutukwata wayina okubeerawo conditions mmeka? 3. Get a friendly lawyer. Give us bail. Give us a friend. Abali ku musango binyira wate conditions. Nakalema duka budusa kuladduka Nakalema Akolo baganyi Bakulu baganyi ne Katesumba bwe yabakola. Katesumba yabujja ne fayiro 10 n'abagamba muleke kuneereegamu. Ani yatumyanga sente mu revenue. In fact, for me, I say, the president, instead of appealing to RDC and Nani, he would call a meeting of family members. Most of the problems we have originate from the palace. Yes, kubanga nze mmanya mwe hunter. Naye okimugamba. Amwe hunter myself. Nze itambala okimugamba. Me amwe hunter. Soko nziremu nenda. Okimugamba. Ndi wayiso. Oli mukwano gwe. Ndi wayiso. Era okolera ye. Waki okimugamba. Naye muzeyita mutugende mpola. Mukwano gwo gwoba osinga okwagala. Bw'olaba ensobizo zimugamba. Okimugamba. Nti amwe hunter myself. What do you hunt? When you said dog, coming back, it has seen 2 creatures. Okay. A python and a leopard. Abantu abo ne president basiba ba minister basiba baguwatudde baani. Obusungu bwe bayina ku government kuba basiba be bababbye ssente. Nakalema ne yebajjula Nakalema ne yebajja. Kakati kankubuuze omusajja gwe mwasiba Malinga mu Bank of Uganda yali abbye eki? He was acquitted. Why? The explanation was clear. Bank of Uganda ordered the new currencies, currency notes. Who orders? The printing. 2, how is this money transported? In a chartered plane. How could a chartered plane divert it to London to get luggages of Umbiri and Mandela? They were not arrested. No, they even did not make a statement. The target here Nakalema was Kujawu Musajjoy, but he came over. He read the newspapers are washed. Printed money, nzeke mulinsiba mmwe nja kubattira bwere. Ebyobujoze byesibikire. Tonja ku mutwe nongirako. N'osanga byandaala. Byandala did not steal the money. Katosisaga. Yes. Era bamulimba. Naye akasajja ka vision kakuba omutwe to arrest Byandala. Why? Even the Byandala's case was clear. Yinula had a committee, a contract committee, which advertised, and the 4 companies came. Zali fake. Zona zali fake. Zali fake. Okay. Ne bakwata omusajja mu Uganda mu Yinula ne bamuwaddola $5,000 mu period yen averifying over amakampuni gyegali. Teyagenda yazibba. Kajina akyamulemezaayo. Kajina yagoba Abaganda 7. As if ekigambo Busuma kigambo ky'Abaganda.
kakati Byandala ne bamusiba n'ayavuwala akasajja ne kakuba ate si Byandala naye oba kikola nze kasajja gwe singa olina abaana b'embisairuzi bano abasajja baagala bukambwe. How do you put omukazi ono omukazi gundi permanent secretary guwatudde bagende wa pulezidenti n'omusajja bamuyita Owooli n'ebyaluhanga Moses Owooli yali alagana Malaysia ne bamulimba ne bamuleeta wano bamujoge bamunie ku mutwe naye famire zaabwe zibakolimira. Kakati Owooli pulezidenti ababuuza njagala kulookinga ekibuga wiiki 2 how much money do you need? N'abala amata biki 59 billion babayola ne bazitwala bo ne badduka n'obujozi bwabwe nga bugenda buunya. Omukazi oyo wa teacher union president yabagamba basasule mu emirundi eki ne bakwata billion 11 ne bazikwata. Omukazi bamuleetera bipapula ne million 3 ali Kitalya ne badduka n'obujozi bwabwe ne badduka bati bamanyi nti ensi eboogerako amaka gonna gabakaaba buli akozeeko nammwe yenna abakaaba. Ku nsonga ennyini abasawo aba grade B n'ogamba gwe ulira kakati ye muzeeyi akimanyi nti ssente za campaign bwe zijja nga bestrateginga nga bazibba. Nina omwami nzize naye akoledde Museveni mu kalulu abeera awo wazana naye ku luno yadduse kuba tukolera bwereere bannannyini ensi bwe bajja nga bateekayo abantu baabwe ku kakiiko wansi nga ssente baziyola bazitwala era baali bakuba lumumba lwa kintu eki. Ku luno Lumumba ssente yazituusa ku disitulikiti ku akawunti essente zirina kuba zaabwe zokka abalala mbwa kantingiddeogo. This is a revision. Nkubuulire Museveni kyabaakola bwe bayagala okutegeera amazima akwate baminisita be n'ababaka ba paalamenti abatali basiraamu abawa omwenge batamire omanyi bajja kwogera mu Baganda omuntu ayogera amazima mwana muto mulalu mutamiivu. I'm the only person who can tell you in the face sina kyeneeguya abatwaleko out atekewaawo Museveni abawa omwenge ababuulire ayite Kitutu amubuuze nti ani alya ssente agambe Kitutu nti ani alya ssente z'amasannyalaze agende mu bumeme abatuuzemu pisito ssente ani azirya ani agula transformers enfu bagenda mubuulira oyogedde ku nsonga ya ssente za covid. Museveni should convene a family meeting abagambe nti ekintu kyammwe mukisuula. Oyogedde ku nsonga ya covid abasawo bavuddeyo gula wa grade B bavuddeyo juzi wano nga bakoma kufuna kasente mu December ate ekyewuunyisa abasawo bano bavaayo nga bawa contract ya kola naye omanyi nti Diana yagenze mu parliament naga nti 10 billion yazigulamu ebinyeebwa oba abo baliddawa nina bintuulya ninga naye bano ensi bagiraba balaba ensi nti waliwo ekiseera kyakabangali nga bakwina nga banno badduka dda kyokka mwana wattu ekyewuunyisa ku baana abasawo ate amawulire kyegabakola wuliza ekyewuunyisa ku basawo abali awo contract ze basaniga zaggwako dda ze bali balina okukolera kuba bawutana ne contract basis anti bwe kyebakukola beebuuza bafuna kasente nga ne contract yaggwako dda bwe kyebakukola to put in a weak position bwe bakubba toddamu kulaba Museveni bwe bakubba contract kakati gwe toyina bargaining power era oyo omukazi oyo Kitutu yagera contract ya Lutwama eweddeko n'amuteeka mu kkomera nze tewalituuse wammwe embaali naali kuwonesa amagulu emotoka nenjigiriza tule abasawo bano bagenda kukola batya muzeeyita amale. Lutwama is a man is an engineer is not fighting for his father's property has been put there by the president. A minister, any minister would ensure that the president programs are ne Kitutu naye alowooza okufuuka minister. Kitutu naye for what? Kitutu what? So cause why you should be a minister again? But she's a minister. Akyekubuulira so cause Kitutu Kamuzi Banda badictator bakola. Kamuzi Banda used to visit Malawi once a year. Nenga ba minister bonna aleka abagobi. Anti abantu ne bakomyawo. Why don't you feel ashamed
that by the time you came, President Museveni had secured $50 million for Leya. Ne wakitutu tewali masannyalaze. Kati kitutu oyonka oba mukutte n'omukuba emigo n'omuteeka ku kizindaalo ayogera abalya sente. Muzeyitambula njagala nyamba abasawo abali mu grade B n'abalala abakola ku biseera bya COVID naye nga bakoleko contract yaggwako dda saazi nabakyakola tebafuna misaala kati bagenda kukola batya abasawo nabagamba nti omuwalabu yagamba munne yamuteresa emitayimbwa omuwalabu n'akomawo okukima emitayimbwa n'amugamba ti message azikirese naye n'amuteresa ensawo ya seminti kakati n'amugamba nti seminti wange aliwo nti anti empungu yamusitudde yamubbye emusitudde sayya n'abuuza ti oli musiru namugati ate ndi musiru gwolowooza mu nsi omuli emmese eziri emitayimbwa weewuunya nnyo ng'empungu kakati gwe olaba babba abaserikale ba poliisi ne babasalako ssente buli mwezi nga tewali kabafunayo yadde ekitole kya sabbuuni nga bayina emmundu be bafumula tiyagasi ne bazibba n'obalaba n'emmundu zaabwe nga batambula naye nga babbe bawedde dda nga babbiddwa dda kati olwo omusawo kati omusawo atalina nakasaale mu nju kati bawedde dda muzeyitamu omuwala bwe yagamba nti emmese nti ki nti emitayimbwa gyange giriwa emmese zalidde emitayimbwa naye namuteresa ensawo za seminti wange aliwo ti empungu yamusitudde why empungu esitula ti ensawo ya seminti amugaa nteeka naawe kwesiriwasa mu nsi omuli emmese ezaali emitayimbwa gyange ewo weewuunya nnyo okubanga empungu esitudde seminti abasajja ba poliisi gye mugenda ne muwaaba gye mugenda dayirekita wasaayi nga naawe bakusalako ssente naye bamubba buli mwezi naye ani azirya kuba mwali muwayiriza kayihula ziragawa nze naawe omusajja omu nakunyumiza ti omusajja omu yali mubbi wami nga mugezigezi kati asanga omusajja ngaayokya emicomo gye ejambuzi namugaa njagala emicomo 3 sajja nakima ekipapula agiteekemu ono naddira omucomo naguteeka mu nkofiira kakati omusajja agenda okubala emicomo gye nga tegiwera nalaba musayi nga gutirika namugaa Mr. Are you related to Jesus? Jesus in the Bible? No, I'm not related. Hey, but you're sweating blood. And Jesus is the only person who could sweat blood. Hey, are you related to Jesus? Kakati ebya Uganda gwe biveeko era ekyo mu mawulire mu media tojja kisanga nabagamba nti muli mu kizibu mu nsi zonna is the media that exposes. Ani muzeyitambala eno programu embuga eri okuba nti eyamba ekola ku bizibu by'abantu ekizibu ky'abasawo ne kalimbalimba simanye tubanja billion omusango gwali ogenda okumpabira kutambulira ku nfudu kakanga bajja kubatta mujuzi nnyo abantu fe aboogera naye obusungu bwe babayinako n'okwata omukazi nga guwaatudde akoledde gavumenti ebiyitirivu ennyo permanent secretary nemukuba mukomera n'okwata omukazi nga nasali atalina mwana mwagala abakoledde mu ministry education afunye omulimu mu UNESCO nemukuba mukomera mu besentera judiciary kakati president amugamba deni baga nti tekikkirizibwa omusango tekutambula n'okwata omusajja kivumbi omusajja omutegeevu nti yaguze ekintu kwe basuulako mu ttooyi $7,000,000 ne mugoba embwa n'agenda. Are you safe? Kakati babasibye temukyafuluma bweru. These people bwe mbadde mutulugunya mugenda kusigala nabo. What are you going to do? That's why I agree with the professor and Kutesa that we need to change, they need to change the approach to issues. This would be a time for reconciliation. This is a time when you should drop all those cases against others. Mubye chimala. Concentrate on what you have stolen. Abaganda bakugamba nti tunga koze wavu ye nyanje egenda kutabuka. Okay. Otunga koze wavu ye. Naye to humiliate people ababakoledde nti n'oyo omusajja owa COVID ate bakubba emirundi ebiri okuwa omulimu omala kuwaayo ne bazibba bemwawa okugenda okukola ebyokulonda mu ababba
ogenda okukola ki aba covid mu ababba then government loses credibility yuza abana bakuuma akalulu babadde side za babadde bekalakasa kakati where do you have credibility bino bagamba nga mu state house if the president makes a pledge ne mutagituukiriza abantu baga nti alimba omanyi nti abantu baga nti Museveni alina ebbaluwa bbiri nti waliwo ya yero neya bbulu waliwo etafuna sente how can the president be a liar? It undermines his credibility. That's why they must be oriented. An introduction to political science. Nti gwe RDC Museveni bwaga nti mugoba abantu mutaka n'obagobamu then abantu bategeera owebula Museveni tebamuwa kalulu baga nti ono omusajja y'amaanyi mukama wa ne bw'oba omwagala nnyo naye baaba mukama we y'amaanyi gamugwamu n'abaana ku nsonga y'abasawo ababaddeyo nga babadde Diana Atwine ow'ekitiibwa mbadde nsaba oveeyo obeere ng'okola ku otayala kuwulira mukyala Diana Atwine kusaba dokita oveeyo ku nsonga z'abasawo obeere nga ofuna ensako yabe kubanga bakomakoma gafuna ku nsimbi omwezi gwali gwa Desemba omwaka oguwedde kola ku nsako yabe bafuna kasente ka naye oli musiraamu omukkiriza oli musiraamu omukkiriza ndi musiraamu omukkiriza ssebo obanga abasawo tebafuna equipment mu biseera bya covid PPEs nga tebalina byo bambala tebalina nalaba Bishop w'Emityana nga ye yatona ne w'omugaadizi kakati omugole bwabula gawuni y'embaga asuubira otya nti kadi yajja gifuna ng'embaga ewedde poteya nzeyita mali twayogedde ku UPE nga tutandika gwe binoyogerako n'ogyogerako era President Museveni yagisimbye kesi nalaga nti UPE eno abaana ogenda mu NUP abavubuka bangi kuba UPE bagiteekamu ensimbi naye President Museveni bwe UPE yali ejja mu 97 nze ndi omu ku bapioneers ba UPE nali mu P7 by then bya Ame Children's School wali waffe Mbuya twasasula ensimbi President aga UPE yajjanga yina kuba totale ya bwerere ne nange kama kuogena sasula lwaki twasasulanga ensimbi ate yina kuba ya bwerere bali bekweka kateri muntu amanyi kibenge bakuba kakooza naye wanudde ate kibenge yalivayo kabangali mu education temukuba gundi kakooza naye wanudde kibenge yalivayo mpingu bekweka tobalabako and two you see tuyina ebintu except when you know whether misunderstood or not nkyogera but how many people in Africa who can stand up and criticize a ministry headed by the first lady? It's only because Museveni is a rebel. Batugamba mu byobufuzi never pick a quarrel with the members of the first family because you not win. They see the president informally. Gwe president yakuwedda cheka 10 olutuka mu dakiika 8 protocol officer nayimirira mu mulyango namugamba nti obudde bukuweddeyo. This one you see him kakati unlike ebyo byonna president lyali badde atitabiga okujjako ng'agenda kukyusa minister of education. These are family affairs. We are gambling. Who is rating it down the first lady? Okay. Yes. Kakati ye kyatamanyi president tukiyita reverse psychology. Nti whenever the president praises bamubbiramu ababbi. Bamubbiramu ki? Ababbi bamubbiramu kubanga they scare. Ayogedde ku first lady. Ayogedde ku first family. Ayogedde ku first babi ntiisa ndiŋŋaana. This is my country. Kakati that's the problem. Nti two, Ugandans are capitalistic by nature. By nature. Africans fear free things. This is where they lost the Russians and the Chinese lost when it started propaganda. Abalasha bakola ka magazine kaabwe nga bakayita ka Polestar. N'Abachina ne bakola akaabwe. Ended up nga bisiba bintu mu kisenyi mu wino. Abantu mu byalo babitimbanga kuki ku bitimbe nyumba y'ettaka olime gitundako kuddugala. Why? They were free things. Okay. People don't believe in free things. Never. People don't believe in free things. Kakati, what do the Americans do? You will find the American propaganda
in books donated to universities. Because when you find a book at the university, you believe in what it says, except when you are knowledgeable. Kakati abantu abasinga obungi mu Uganda, UPE tebagirabamu. No. They are not used to free things. That's one. Two, abanaku beyamba betya. Nti omuntu ayagala okwewola ebbanja ayogera ddi. Oyina okuleka abalala bonna ayinza sinatundako n'akuswaza. Kituufu. The Ugandans have no empowerment. They don't have any empowerment. Two, Museveni yafuna ba disciples abatunulya UPE in two ways. You look at UPE in two ways. One, Museveni believes in universality. Because previously the argument was, why do you have educated people without jobs? Let Museveni again no. Let us have educated people without jobs. There is no country that does not have unemployment problem. It's the ratio that changes from one country to another. But to have an educated person, because of his level of education and exposure, ye yalowooza ti bw'agenda mu kkomera bajja kumugjayo alayire afune miliyoni emmeka ebisatu. Era abo bamusumba kye bakubira kadaga nti once you have a petition you don't get the 300 million and a vehicle. Kuba bakizuula nti munna ayinza obutafuna nga gw'ogitutte. This is the sabotage. This woman cannot get it because their politics is marriage and money. Otherwise the petition has nothing. Oba Bobi ewabira Museveni, is it unique? Kakati ebyo tibiriimu. Kakati nkugamba like elsewhere these people tebamala babuulira nti you get three issues. One, the children who wouldn't have gone to school have got a chance of going to school. Bagenda ne bakugamba nti abaana ba UPE tebasobola na kuwandika sentence. Agreed. But these ones wouldn't have had a chance even seeing a blackboard. This is a very big achievement. Very big achievement. Very big. Two, Nabaganti, if you have a politically oriented man like me, I calculate politics is numbers. When you educate omwana omu ewaka, abazadde abakuwaka lubali abo babiri babaana ba primary, because bano bagenda ne bakola ensobi by rubbishing UPE babesiye bonna bakone. Kakati this means if you link UPE to Museveni nga land bonanza, it means these voters will know that if Museveni goes abaana baffe tebajja kukola ki, tebajja kusoma, balinkinga bastickinga ku Museveni, but that requires a person ayina obwongo mu mutwe. The third one nti babbi sente abasomesa babba ne bakola batya. Kati Museveni does not have an effective method. Nabagamba nti omugenzi Archbishop Lwanga yateekako bambega ku basaakiristiya abasolooza ssente n'akizuula nga bazibba n'abakwata, n'aleeta abasolooza ssente nga bamu Centenary Bank n'ateekawo ne branch eyo ssente ne zeeyongera. Yes, in 1928 the governor transferred the chiefs for the first time. Ssente zeeyongera mu ggwanika lya Buganda egundi. Era mu Buganda ssente za Kabaka muzibala mweyambudde. Waliwo omwami owessaza baali bagenzi najja ssente naziteeka mu stocks ne babala ewantu wonna nga talina naga nti ani azitutte, ne bagamba mweyambule, ne bamukwata nazo ate Muteesa teyamusonyiwa. Ne baleeta etteeka mu Buganda ssente za Kabaka bazibala beeyambudde. Waliwo kuba akagibba. Kakati in absence what we have enumerated, the MPs fear teachers. That was my argument when I stood. Nabaga nti let me tell you don't know the statistics. Whom do the voters want? Omusawo abba eddagala lyabwe, omusomesa atasobola. Abasomesa bangi nnyo, abasawo bangi nnyo, kyobula MPs balina kye bakoze. How many MPs have visited, make surprise visits to hospitals in their areas? Batono nnyo. Bati abasawo bajja kugulako ne bwe munaakola mutya. The trend is in many cases the councillors at the district be bafuuka MPs. Those you fail to handle at the district level era bajja ne bakuggyako. This is what happens.
bafoma campaigners bammwe era be babajjako mumbuulire nze nkimanyi mu strategy omuntu yenna eyakunoonyeza akalulu nga yali campaign manager wo when it comes after 5 years oludi campaign eyo why balowooza tiku ssente eba nabaka ze bafuna nabo balinako ssente ate bwe kikwewuunyisa nti baminisita abo minisita olw'okuba tabe atambula ebweru wa balina ssente ze bamuweza omuntu amukulira mu constituency ye babba nziba olwakamiro bw'oba oyagala kusaba abantu abanyumya emboozi yogera n'ababaka n'abadrivers abavuga baminisita ne baaki accidents zisinga obungi ziva ku kamiro badereva be babatta bagenda nga omusajja agenda kumala ennaku 4 upcountry ono minisita owakamiro ne sente z'omusajja n'azijjayo nazazisayininga kyava mbeguza ku ttaka nga bakomawo most of the accidents involving people kati ze n'abasirikale ewange naye banyumiza nti ewagundi waliwo bali gwe odi otya omusajja omusirikale n'omuteeka mu mmotoka yo n'ogenda osasulira abaana ba school fees n'otamubuuzaako nti wayi gweyina abaana gweyina abaana yes omusirikale wo n'abeera mu mmotoka n'akulaba as a politician nga gwogabira abantu sente bakandidate bane bona yakuteereyo omugongo nga mugudde mbabbi n'osanga RDC abayina emabega babiri talina na sente zebagulira mmere mu hoteri ye yakyama n'ali abalumwenja nabo bakwe mu ambuusi tekisoboka wapi I talk to these people I interact with them Mzee Tamani nga tugenda obanga tumaliza lwaki bino president yabyogedde ayagala kuba nti akomyawo obwongo lwaki Museveni ayagala nnyo obwongo kakati nedda this is the last lap of Museveni tadda Museveni kiba kizibu myayino Museveni naye abala twendi ogibala naye ate ye musingira okubeera enkulu ennyo Museveni wouldn't like to get a successor anamutulugunya because the trend is clear ne bwomuwa ba Dos Santos ba Zontas alira ku nseko ba Kiruba baleta Brave Patrick Mwawana wasa I hear these people in many cases baleta omuntu gwe mwayawukana naye dda because you have failed to get people in your party kakati this is important. Two, Museveni to remain in Uganda he must have a legacy to blackmail a new leader. Bano bwe bakola siyo le bagiveeko balowooza nga mbu bagula abalonzi ne bagula ba returning officers ne bagula abalamuzi waliwo omulamuzi eyalemera sente za petition genda oguze musumba oyo genda omubuuzi omulamuzi yamusaba dola emitwalo egi amusalire judgment entuufu ali nabo kati naye baba baloga batya abali baluli it was Kadaga who supported Musumba okubeera chairman wekamuli nga bano bakuba mukube bamukuboka naye mwabatanyiiga mwaba mutya ne bakuni ku mutwe ne bakunyala kencha ne bakunona ne bakuddamu ne bakunyako oyo mirundi tamuzaalangayo kakati nkugamba ti bano balemwa ne babba ssente ez'amasannyalaze bw'obba ssente z'amasannyalaze how will you get votes? Bw'olumba ennyanja n'obba abavumi ennuuni n'obakuba amaato gaabwe omukadde akwatira ku mmere ye we are going to get votes. Mzee Tamale birabona president okolera obulungi abantu akolera kuba nti ayagala kalulu kina kuba nti ayagala votes. One of the reasons yes abantu bakolako review every 5 years. You must deliver. Totoina kolera gwanga kugambye you must deliver. Okay. You must deliver. Politics is who gets what. Okujjako bano be bajoga CUPC yego akwata sente nadduka abalala balina kubambwa olaba ddala ne badde ku byuma byange nendaba Ofonopondo yabagaye nti why should I abuse the American? Why are you pressurizing me? I have my Ramshako the house. I drink 2 beers of 2 bottles of beer a day. Mumpaddechi. Naye tebamuwa sente bwe zijjane waliwo zikima nadduka. No. Let me tell you. Aba UPC abo mbalaba. UPC was a party.
akajoda kaabwe kaatuuka ku kyalo akakumbi akamyufu akakasigula enkolokolo aba UPC baakafuna. Mzee wange yangambako nti owayusi gwe bayitanga owayusi ku UPC nga mukunga baga nti ddayo ne tate eyo ddayo nayo. Nabagamba nti buli lwakusatu amasomero gajjanga e Kampala ne gakima emmere n'obwennyanja naki byalagawa. And what was fighting? The economy was not booming as it is. Yeah. They had a commitment. That's why the UPCs, because of their love to their party, they terrorized everybody. Chichabe chayisa abantu. Tiolwalavu gye balina ku party yabwe ngokuga nti oli muyekera bakuttirawo. Bano akwata ssente n'adduka Museveni nga yabakutte nga liyo by election n'ateeka abaserikale mukulu abakuba embooko nga bakomyewo nazo. Mu byobufuzi batugamba there is no ruling party that fears a by election. Why? First of all, you know when? You know the date. Two, all of the devils of government during a by election converge in one place. Naye wano babuuzi nti owenaalemu bw'aba awoza omusango mu kkooti agenda nani? You are left alone. Obeera wekka. Naye by election bwejja bonna tebajja babbe ssente badduke. Kakati ekyo president yalina okukola eki kiri kimu alekewo abakozi ab'empeera baala disibani afuneyo abawagizi be. Ennaku zino abageresi bagamba nti oyinza okuwasa omukazi atali mukwano gwo n'okufumbira omusajja atali mukwano gwo beyanjawulo. When you look at it, you don't understand it. Waliwo abantu nga bo bajja kulya ssente. Era nabagamba nawulidde omuntu yekompeyalinga ku Bobi Wine. I have luck because imagine Bobi Wine who was an artist yesterday, how he saw the president, his excellency, who has been in power for 35 years. Nga yekompeyalinga ku gambo oyo tali naawe. Omutwe gwo gwonna guli kugenda nti ayina okubeera prime minister, ayina okuba kati nga bamubyebuusa adduka. Waliwo ttiimu gye bakuba egoolo ne batawanyika nga tebagala ttiimu nebayo abazanyi abaagala ki abagala ttiimu. Mukweka nkubuuze, look what is the Catholic Church. A nun cannot become a cardinal, a nun cannot become an archbishop, but they live in poverty. They even take the vow of poverty. Catholic priests don't take the vow of poverty, but brothers and nuns take the vow of poverty. Kyobera tugamba tusabire bannaddiini ne abasasedooti bo abaakwawulirwa. Ndowooza abakristaayo mwe bajja ekyobwawule faaza si munnaddiini. Faaza si munnaddiini. Lwaki? Munnaddiini ono akuba ekiragano ky'obwavu. Brother n'omusista. But they deny themselves children. They deny themselves a home bed. They deny themselves sex. But do they go to heaven when they are alive? No. Commitment. Most of the work is done by nuns. Kakati Museveni alina okunoonya bannanis mu politics mu kibiina ki. Those who are not after money, but those who help him and facilitate them. Ffe mu Baganda Kawasa abeera n'ekitaaki eky'omwenge. Oba oli musiraamu oyinza okubeera n'empombo zo wano. Kaakati n'oyita omuntu bane mumpita emirundi oyo Kawasa akutumidde. Then he has recognized ki? Biri byonna baagabye. Yes. Abaana bano bwe babaleesa ebintu nga muliza okwogereza. Some are retained. Gundi nayampa kakati ffe bwe twabeeranga ku kyalo ku Christmas ng'etulya ennyama live muyisinganya mu kkubo. Ono naawo kakati ne weebuuza what is the essence. Buli omu ng'aweereza. Yes. Ffe Abaganda tusharinga nnyo. Bwe tuba tugenda okutta enswa Omuganda akugamba nti tokebera amabega wa kyeswa. Eriyo n'ebisolo birya. Bwe weerabira ekintu kyonna ku kiswa toddayo. Kubanga ebisolo byakoze eki byasembedde. Tukiyita okujja obutiku buno bw'ekibaala. Abaganda babuyita mufu. Okubira banno yita banno tobwejja bwokka naye tebudduka nga nseenene. Kakati the issue of sharing, Museveni as they give medals naye alina okutunulangamu as a leader. Naga nti omuntu wange oyo naye ne many cases abakolera Museveni tebafunamu.
No. Why? The people kuba ayina swago mu family na bano nti ate gwate bakuba nnyo wagira Museveni mwena alemba mukuba okamala kubanga gojja kuddayo wa Museveni ate oyogere nti kati kusasa ne bwayagala okulaba Museveni tamulaba agenda kuloopa abamuliranga Museveni taso la bamawulire red paper nekuba kana kusijja kabukete nekakuba nekakuonoona kwega ne president nabeera scared what type of person am I going to meet naye nga media yekikoze media yekwonoonye so ekyokubiri era lukwati the same system omuganda ewaka omusajja omukulu bamuwa ennyama nnyingi ku lusaniya oba ku sowaani kuddiza bazzukulu nti enkoko eno gundi yabadde agirunda ye waabakwatira bamuwe kuddiza baana nti mwenna mufunye naye enkoko eno ani abadde agirunda yakafunaako ensuso. That's what he has to do. Naye bino byonna byabagamba ekyankwanzi ate ekibi ekyomukisa omubi pulezidenti kyayina ababbi n'ekyankwanzi tebabadde bo balinza kusuma omanyi nabaga nti ababbi ba Museveni balinga omusajja omusiguze ku kyalo tawerekera bagenda kwogereza kati balinze baminisita banaleeta balinze abali mu vetting red paper yokekube kakati Museveni bwabawa omulimu omanyi kyebakola bali mu vetting nga babuulya bannaabwe abafere. Do you know Mr. Mirundi? Didn't I tell you that we have a role for you? Yes, sir. Wait in 4 days, you will see. The problem with you people, when somebody helps you, you don't remember. Kakati omusajja ono agenda okulaba nga Museveni amusomi enkoko agitwala bwana agitwala woni yamukubira essimu. Yes. Sigenda kubanga nsuka wano nakulubera basande twa program emboga n'omukutamale mirundi era ngenda kubanga mbasambwere nga mutugoberanga tugenda batunda ku lokubine program Sharp Talk esaaja kubera 3 ezokumacha paka sawa 5 mukutamale mirundi bera Quest TV nenga nyoro kubanga mbajukiza tugenda tubatwala live ku omukulu Mufti Menk agenda kubayingira mu gwanga Uganda nakiro kyalo era STV agenda kuberanga tubiwereza bagula data kitufu mukulu tamale kitufu era abantu banne nabo live fatugobera bali bamubete mutugobera kubanga bane hoteli ne bazocha abagobya Sharp Talk nomukutama ibuli mbebaza nnyo kubanti mukola kya beyi gwena kola data unomutaya ku simu nobiranga otugoberera oli wanja oliranga nkwebaza mukama berenga kusasira era berenga akuwa mutusinga kubanga okwo ayagala kambekereze ngenda kubamba ndi onako olwencha mu program Sharp Talk program face to face sajja kubera 2 nja kuba wedwale no kumacha Quest TV omukama abankumire. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.